Olunaku olwaleero y'ensalessale ku baboodabooda n'abatembeeyi b'oku makubo mu kibuga Kampala bano nga baaweebwa ennaku 14 babeere nga beeseetinga okubeera nga buli omu afuna w'akolera. Embeera y'eno eriyo essaawa eno. Abafunda maaso g'amaduuka ne ku maintenance okusingira ddala nga bwe mutadde pikipiki zammwe mwakubiriziddwa okuba nga musiteeginga ku siteegi zammwe eziri gazetedi. Tugamba genda okolere mu kifo ekirambikiddwa ng'era ebifo ebirambikiddwa okukoleramu ge maduuka abo abalina obusobozi abalina obusobozi wetandire okukolera mu katale. Mwewale okutambulira mu muddo oba amasannyalaze bw'ojja kusalasulayo akasente akatonotono k'okozesezza ku mazzi n'amasannyalaze. Bwe tuva ku butale bwa gavumenti waliwo obuli mu nkaaga n'omusobyo obwo nga bwa bwannannyini. Obutale obwo bwannannyini ye ojja kusasulayo akasente akatonotono okusinziira kawo. Bw'otuukayo noonyawo fikisi ya market master bajja kulambika enkola y'akatale bweri. Bw'okolerayo kwa bwereere. Ekikwatako kugenda na national ID yo. Okola gavumenti eyongera obbajjukiza ng'eyita mu kitongole kyayo ekya KCCA ekyaweebwa mandeeti okulambika ekibuga n'okukiteekerateekera ng'eddoboozi lya gavumenti lye yayisiza mu KCCA okwongera obbajjukiza ennaku ezaabaweebwa 14 zigwayo nkya. Mu bumpimpi musigaziza olunaku lumu n'essaawa mbale bubazi. Gwe wenna ayabisa ebyo byamaguzi byo ku lubalaza oba mu luguudo ke kaseera wettanira akatale. Kyalibadde kirungi obutalinda mbeera yakusindikiriza bwe n'osalawo wekka n'ogenda mu katale akakwanguyira. Obutale bwa gavumenti buwerera ddala 17 ng'era obumu ku bwo bwe buno wano wammanga bw'olondewo akanakwanguyira. Tulina akatale ak'eruzira, waliwo ak'ekitintale, waliwo ak'ebugoloobi, tulina kiswa, waliwo kinnawataka, waliwo ak'ennakawa, tulina site abatwa, tulina lufula, tulina busega, waliwo ak'ennateete, saako n'ak'ekasuli. Yes, omulabi wange omulungi, embeera bw'etyo bw'eri mu kibuga Kampala era nga bw'ogirabye. Nina ekibuzo kye nnyinza okubuuza. KCCA kye yekoze oba kye yakoze gwe okiraba otya? Kubanga mulimu abantu basasula omusolo bano ate bo nga tebasasula musolo. N'omugotteko mu Kampala mungi. Okusinziira nga bw'okiraba era nga bw'okyalaba kw'okyogerako ki? Ebyo nawe ne babitwala bannange togamba tebaatugambye wenna tuse tubajjukiza era kuno mulanga gwe gulinga ogusemba nange sijja kumanya saawa meka banya banaabaawo n'olwekyo okwerinda si buti tubajjukiza mwenna gwe yenna amanyi ng'oba oli eyo oteeka ebyamaguzi ku kkubo tukujjukiza gerina gavumenti bwonna bwabwereere genda onoonye market master mu katale akakuli okumpi omutegeeze nti nze mbadde mutembeeyi naye netaaga okukola. Market master ajja kufuna ekifo kyakuwa otandika okukola. N'olwekyo tubajjukiza tubasaba mukubirize bannammwe mulina bannammwe abajja ekiro abamu tujja kukola. Tubajjukiza nti gwe nga w'olinda okuli tujja kukola. Tubajjukiza nti gwe nga w'olinda okuli bamuguwa nabwe tukukakasa nti wali ebbuzi ekogga tujja kutwala tukuteekeyo ogenda okusasise. N'olwekyo obutakkirizibwa mu mateeka genda mu katale. Gwe yena ow'ekigoba akolera mu kifo ekitakkirizibwa kugamba ng'ababooda fuba okulaba nti awatali ekyo siteegi wetaba mpandiise mwena balubyanza booda bajja nzitwala. Tetwagala kutuuka awo tuva tuzze tukomyewo kubajjuka 2 saawa mbale zisigadde. Tolinda saawa esembayo bannange tubakubiriza fuba okulaba nti wookolera oba oli wa booda ekifo ky'okoleramu kituufu. Oli mutembeeyi fuba okulaba nti walkways oba amakubo oba embalaza ozivuddemu. Gwe yenna atimba ebyamaguzi ku mbalaza bajja kutwala. Be bawanirira gavumenti mu misolo nabo bakaba bakasitoma tebakyagendayo. Bakasitoma bakoma ku mbalaza kubanga mwe mutimbye ebintu byammwe ku mbalaza.
bannange tubasaba mugende mu butale abatiramu tetwagala mulamuzi akusindikeyo ate wejjuse lwaki wazze mu Kampala